Webale kutuuka ku buwanguzi buno. Yeah, man. Zawangudde Awards china chizino. Zawangudde Breakthrough Artist of the Year ne Bangula Female Artist, Best Female Artist of the Year. Owulira otya essanyu lyenkanawa? Bulungi nnyo. Yes, at least. Tuleka tukole interview. Obadde osuubira okuba ng'ogenda kufuna awards zino olunaku lw'ozireero? Mbadde nsaba nnyo at least olunaku lw'emmegenda nga sifunyeemu. And the fact that bantadde among the nominees, that's already kuwangula. Already ekyo kiraga obuwanguzi. So ne wena ndiwadde City Award, already ekyo kiraga obuwanguzi. Opposition ngyonnyo ofunye Female Artist of the Year. Joyland agambye nti yo yiye wadde tebagimuwadde Female Artist of the Year. Naye kasaba banga bamrankinze among the nominees era yiye because bamulabye nti nakola ki asobola okugiwangula kitegeeza naye yiye. Temutuukesera nga temukyakwatagana ng'ekyo nti kati ate buli ali mu ba nominees, this is our award. Gwe gwasita kiba nti no you're among the nominees aba best female artist and award yaffe because the fact that recognizing the kitegeeza you're among the best artists in Uganda. Wafuna zina awards ofunye high people ndowooza osigazayo Grammy. Waliwo endala z'otayogedde ez'abatins naye nazo nazifuna naye nga Grammy naye ejja inshallah. Wasubmitingayo kenyimba mu Grammy? Of course tubikolanga. Yeah, but that's part of management. Kati nze nange nina emirimu emirala gyenkola ng'omuyimbi kati management ennyambako ebirala. Wama Grammy Awards wazitegeddeko eza education yawanguddeko. Onkozesa era bambi ndeka. Kale Grammy Awards wazitegeddeko. Nzirabanga awards ziri international zitatuukibwa ezitali za bulijjo. So bw'obeera nga you're among the nominees obanga ogiwangudde obeera wakabi. Yes, namulabye. How do you feel kuba munnaye yabakiikiridde mu ngeri emu? I feel so good because munnaye tulina okwagaliza the fact that bamunoze kitegeeza yoyo waffe. Tulina muwagira, we have to just team up ne tumuwagira because Musuza has done very many songs. Twalaba Sichalos, Twalaba Chi, like he's big and he deserves it. Yes. Do Rimba altogether avuddeko mu nominating oba tewaltogether? Olimba? Anti kati asimanyi. Naye nga Olimba lona be bamunominatinze yoyo. You waffe. Tulina kuteaminga up and if you're not fine with it, that's your problem. Yeah. Okay. Omanye ebiseera ebisinga abo tulwawo okulaba. Era bwe tukulaba Nugamba ava pisi otumusanga tulina mubuuza uwaye singa asidi kikinga kulimu nnyo singa asidi tomanyi abantu balina manyamanyi singa asidi ono ku TikTok abeera ne naye nga I have a new song called Tebinkwata is out bingoba naye tebinkwata bindoga naye tebinkwata bimvuma naye tebinyiiza. Those are some of the reasons as to lwaki watadde oluyimba oluvannyuma senga asidi okuva naku oluyimba lwange lwe nnina so simanyi ebyo byoyogera mukwano. Oyogedde ku bino abadde tulyawo azawuli abaana agamba abayimbi abaludde mu industry babaloda kituufu. No, I believe buli omu si bayimbi bokka in every sector ne bosanga offices ne bosanga wa buli omu mwana gwe walya because tino bote balina bwogerero tino bagenda kuvaayo and they talk to the world but mu offices jasanga ng'omuntu agamba waliwo eyanteze what is it called talo something like that ku office yange ku mulyango gwa office. So it's not only in the music industry, it is everywhere. Eyo bibaamu but nze nsinza Mukama. Nze nsinza nnyo Mukama era ne mamanga asiba ku mavivi kati awo tebisobola kunkwata nga nagambye mulimba lwange olupya tebisobola kunkwata ate temuleta few moments later nazo gyezi tebisobola ate ekyobutagaza kuba yagambye n'okwagaliza tebaagaliza omutima omubi gubajjudde. Nze kyenyiza okugamba ekyongera bwe nkikugambye kino even in other sectors mubaamu abo abantu nga bo tagenda kuva ku ntebe
Of which si kibi, but then it is okay to team up with the young people that are coming. When I get a little, older, it will be really grateful of teaming up with the new generation. Like I am the queen of the new generation. So then teaming up na bone tukole ekyakabi. Yeah. Kubayimbi ababadde bavumibwa ku internet. Zawangudde wadi olowooza empalana tegenda kweyongera. Badde nsaba empalana mugyongeremu nnyo kubanga empalana entuusizaayo nnyo. Empalana ennyongedde amaanyi. Mwebale nnyo, mwebale kumpalana kubanga munteekayo nnyo. Buli woowalana n'ogenda n'olaba video kyakozeyo video ki kangende njirabe eyo view nga nfunamu ssente wali so neyanziza nnyo okumpalana kubanga nfunamu ssente. Yeah. Mbagala nnyo because buli wewampalana nze nfuna ssente. Yeah, nga ngenda mu studio ssente wali ziba zigenda ku account yange. So mwebale nnyo bambi temujjangu mwongere okuwalana kubanga nkuwalana okwo ogenda n'olaba video yange ku YouTube buli wogiraba mba nfuna views buli nfuna views mba nfuna ssente. So thank you so much. Sure. For any promoter that is ready, I'm ready. You are ready for that show? Yeah, I'm ready. Twabadde tubyalira abaana ne batandika okwebuuza. Ava lisingo oba ng'anyirira nnyo. Nyirira nnyo. Kirungi. Ndi single naye sinoonya. Yeah, kubanga sina, I don't have a ring on my finger. Kinfula guno naye omusajja wanaba proposing nze. Mujja mulabeera. Naye nga ye gy'ali oba weegumya bwegumi. Nina okukkiriza because ndi mukazi mulungi. Yeah. Oh, damn. Please. Anyways, yeah, kyekyo. Naye nga obuntu buno bumenya nnyo bannange. Naye nga oh my God, they are heavy, but I'm okay with the heaviness, yeah. So kukuandisa wana bamukwata. Abantu bana bali kukukwata. I'm sweating. Naye ofuuse mulungi omu kati ava otandise okufuuka mulungi omu. Lwaki? Why? Ebirungi byeyunanjuyo. Mukama yabikola. Mukama yabikola. Ate era naawe olaba nti nno mbigwana. I really deserve these things, by the way. I really I work for these things. In Sulamu Studio, Sula and Saba, I really work for these things. They are not just on a silver plate. And I thank my management. Thank you so much, Manager Jeff Chiwa. Thank you, Temumani. But it's really too much work behind the curtains. Ndi single nakugambye goodbye.